Ensasage ekiri ku State House omukulu Museveni ayise meeting ya bannamagye ne munange bannamagye baganye okujja mu meeting olw'empisa mutabani wa mukulu ono gyagenda maaso n'okweyisaamu eri abalwana okulaba nga Uganda enebaka y'enjawulo nga Uganda ekyuka ng'era Uganda eno etambula ddala nga bw'erina otambula. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti omuntu ayinza okukola ekintu ng'alowooza nti akunyigiriza naye ate gwe nikikuviiramu ebirungi. Kakati omukulu Muhoozi Kainerugaba yawambye Eddie Mutwe ng'amanyi anyigiriza Eddie Mutwe ng'era amanyi anyigiriza National Unity Platform ne muganda wange gye bikomekeredde ate nga beemwefuulidde. Abakulu mu magye bagamba nti omwana w'omukulu ono asussizza okukola ebikolwa ebibaswaza, ebikolwa ebiraga nti ejjira eggwanga yali wamba era kyayagala kyakola yalina mu ttaano. Ekintu ekiviiridde buli muntu okwogera kyayagala okwogera, buli muntu okujja eddoboozi ne tugamba nedda ekimala naffe tuwulira nga tukooye. Naye nga byonna biva ku muntu omukulu Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okuteeka byayagala ku mutimbagano nga tafuddeeyo kintu kirala kyonna wabula ng'akikoze ku lulwe n'okusanyusa abafollowers be naye nga byakola ate bigenda international wide kubanga olulimi lwayogera ayandika mu Luzungu, abantu bamumanyi nga CDF eggwanga era abantu bamutwala mu kitiibwa ekirala. Ku myaka gye 51 gy'alina ebirowoozo bye munnange yawe bimugamba nti ebyo by'olina okukola bwoti bw'oba olina okweyisa. Ne baganda bange mukwano gwange fe kituyinza okugamba nti ensonga ndala mukko eno era nga bukyanga alowooza nti nno Uganda yiye na kitaawe, bukyanga alowooza nti Uganda yaabwe, twongere mumujjukiza n'okumutegeeza nti kawedde mudda ne bannamagye bakooye ejjoogulye mu mbugo zaabwe obasibako buloka ku mabeere. Amateeka ge wasoma gakulagira bwekityo. Gwe magambo bakugamba nti tetwagala kusaba abantu batalina fayiro ng'omugamba takulosinga layini. Gw'olina amateeka agagamba wandiika gakulaga okukola ki? Okukwata abantu babasiba awo tuvuddewo. Wagambye nti ensi erina emirembe etetaba. Njira kubuuza mukama wo General Didigi bwe yakubye abaana abatamanyikiddwako mannya ne bazirika abamaze n'okuba nga baafudde ne mbasitula mu batwale ku poliisi e Lubowa. Osira abagamba we can't detain already people who have been tortured. Take them back for treatment. Then after the treatment, then you bring back. Ne bakuba essimu wa mukama wo Muhoozi n'abagamba bwe bakuba emigo fire wana bakuba emigo ne mbasaanyaawo. Ne poliisi tannaddamu kuoperatinga. Nga ggwe omusajja agamba nti oyagala amateeka n'emirembe wavuddeyo kondemenge ekikola kya Muhoozi oba kya SFC yakoze. Era ggwe poliisi gy'oli bamaze emyezi 6 tebafuna musaala nga n'essereza Easter tebazifuna. Ssente gwe z'operatingiramu ozijjawa nga banna bakola emirimu egyalaali tebasobola kufuna musaala gw'okola yaani era ssente ozijja luddawa. Bino byapeninze jjo nga tonava bikondeminga. Bino nga tonava bikondeminga ebyo. Polisi ye Lubowa ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe mu district ye Wakiso nga office ezisinga okuli n'eyatwala poliisi eno nzigale. Wano we tukitegeredde nti bangi ku basirikale abalina okubeera mu office zino bali mu kunyiga biwundu oluvannyuma lw'okuwuttulwa abantu ababadde bali mu byambalo ebifaananira ddala ebyejje ly'eggwanga li UPDF ababalumbaganya olunaku lw'eggulo. Mu kwongera okunoonya ekituufu ekyabaddewo nga bamagye bayisa ku bapoliisi ow'Embuya, Engumi n'Emisambageri tuliko ebipaapi by'omusaayi bye tuguddeko mu luggya lwa poliisi eno nga babaddewo batutegeezezza nti guno gwe gumu ku musaayi obwedde ogutiirika okuva mu abo abalozezza ku bukambwe bw'abasajja. Abasirikale abasangiddwa ku poliisi eno si be bokka abaakubiddwa wabula n'abantu aba bulijjo okuli abasibe abantu abadde bazze okuloopa emisango
so nga n'abazimbi abasangiddwa nga baddaabiriza ebizimbe bya poliisi nabo tebaasimattuse nga bavuddewo basiimuula musaayi. Olw'okuba nti embeera yabadde yakanayo kyani, abantu batono abasobodde okukwata ebyabadde bigenda mu maaso nga beeyambisa amasimu gaabwe, kyokka waliwo akatambi ke tufunye akakwatiddwa nga kalaga ebyabaddewo. Nga tetunava ku poliisi eno, abamu ku bantu abakoseddwa mu bulumbaganyi buno baze ku poliisi okwongera okugobera ku nsonga eno nga waliwo n'abalabiddwako nga bawenyera, abalala emitwe nga gisibiddwako bandage, ate nga waliwo n'abalabika nga balina obukosefu ku bitundu by'omubiri ebirala. Ne gye buli kati abakubiddwa ensisa ekyabeetimbye ku maaso nga nabo abakkiriza okwogerako naffe baganya okubooleka obwenyi bwabwe olw'okutya nti abajaasi bandiddamu ne babatuusaako obulabe. Nga tumaze okukkiriza okusaba kwabwe, bano batubuulidde ku byabaddewo olunaku lw'eggulo. Sawa nga 6 amazingira nga 7 tulaba emmotoka ez'enjawulo, emmotoka nga 4 azituuka wano ku poliisi. Kati ffe ne tutategeera nosooka ne mubaamu omusajja omu naye nga abali mu ezo emmotoka abasoose ofuluma nga bambadde bunuuwe, kale nga baleka nga basiviliani naye nga balina emmundu nga si zino poliisi zetutera olaba ne baggula emmotoka kubaadde ne drone, waliwo Subaru ezabaddeko emmotoka nga nnyingi ne bazigula ne bajjamu abasajja nga abasajja be bajja bambadde amasuuti naye nga bonna bali ku mpingo nga bambadde amasuuti, then nga mulimu n'omusirikale wa UPDF ambadde combat UPDF naye nga bamuletedde ku bano ab'amasuuti be baleese, yes, nga naye aliko empingo. So ne baba nga buli gwe bajjamu gwe bakuba, buli gwe bajjamu gwe bakuba, buli gwe bajjamu gwe bakuba nga be babayingiza mu ezo ofiisi. Nga poliisi emaze okwekengera abantu ababadde bagiretedde abasibe, yasazeewo okukwata ababiri ku bo bongere okuginnyonnyola ebibakwatako, era kino kiteeberezebwa okuba nga kyekyavuddeko emberebezi. Kati poliisi ndowooza nebeekengera neekwata komanda no neyakomyawo ogwokubiri neemukwata neweza abantu 2. So newayitawo obuddakiika wayisewo essaawa ng'emu okutuuka ssaawa nga 7-8 awe watusaa kugamba ssaawa ntuufu naye nga zaddemu ezo twagenza okulaba kabangali y'amagye ngezze ffe nga tulowooza maybe engeri gye tuli ku poliisi ebyo bya bulijjo abasirikale bakola ki bajja. Twagenza okulaba abasirikale babuuka ku mmotoka ne basooka ne beetooloola ekifo kyonna, abasirikale ne batandika baakubye buli muntu eyabaddewo, oba oli mwa bulijjo, oba oli musirikale, oba oli kine kababeera abadde bazimba, ffenna baatukubye. Nga bamaze okukuba abasirikale ababaddewo bagenze maaso okujja bannaabwe mu mikono gya poliisi, olwo embooko neddamu okuseka. Ne bamala ne bayingira mu ofiisi bali bannaabwe gye badde babakwatidde, basose kujjayo bannaabwe bali 2 ne babafulumya ebweru. Kati bali bannaabwe 2 basose kulaga buli obwedda oba maybe abatawaanya abo basonga kugwe bakuba, kasita basongako oyo nga bakuba. Kati ffe ndowooza ekyatukubisizza obalwa kuba nti badde tuli awo tulaba. Wadde nga bangi abakubiddwa mu bulumbaganyi buno, ye akulira poliisi eno oba OC yakubiddwa bya nsusso n'essaati ye embooko ne zigiyuliza ku mubiri. Naye OC waliwo omwami gwe nalabe gwe ndowooza okuba nga ye OC nga ayambadde amayinja 3 wano. Omwami oyo ndowooza gwe basinze okukuba kuba ye baamukubye okuva mu ofiisi ye waggulu paka wansi awo ku madaala ne bamwambula ne yunifoomu ya waggulu. Wadde nga babadde beesabisa obwenyi bwonna, ababaddewo balumiriza nti abalumbye poliisi eno bavudde mu ggye ly'eggwanga li UPDF. Feesi zaabwe zabaddeko masiki, tusobola tegeera nti ono gundi ono gundi, naye nga yunifoomu ffe gye tumanyi ey'amagye gye baabaddemu. We tuviiridde Rubowa nga abakulu mu poliisi bakyeyiwa okulambula ku poliisi eno okwongera okwekenneenya embeera y'abasajja baabwe abawutuddwa. Babasirikale abakoseddwa mu bulumbaganyi buno beeremye okwogerako naffe ne batusindika eri omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma, kyokka bwe tumutuukiridde atutegeezezza nti abadde mu keetalo ka mikolo gy'olunaku lw'abakozi egiyindidde mu disitulikiti y'Nakapiripiriti nga bwe tukoledde eggulire lino abadde tannatuddira. Ne kaweefube waffe okwogerako n'eggye ly'eggwanga buwungedde akyagudde butaka. Kyokka guno si gwe mulundi ogusoose ng'abamagye balumba abasirikale ba poliisi, nga naye mu mwaka gwa 2023
amagye gazinda poliisi emu mu bitundu by'endejje ne gakwita n'abasibe abali bavunaanibwa okuteeka emisanvu mu kkubo mu ngeri emenya amateeka. Peter Serugo, NTV, Akawungezi. Akati Kiyambia Christopher Damulira kino sobola ki explaining otya gwagenda atambula ku ghetto ng'oyogera kasasiro ow'ekikulaga ekyo gwe nkuvuddeko nakugamba nja kutambulirako mpaka kuwulira bubi. Katugende ku nsonga endala. Ensonga endala nno endeese olwaleero mugenda Julia waliwo yangaba musomera akatabo k'embuzi nakonka lina akatabo k'embuzi temuvaawo wano ngenda kabasomera akatabo k'embuzi ye yalutinkuula eyangamba musomera akatabo k'embuzi nzi abamu ku bantu abakoseddwa mu bulumbaganyi buno obulimaawa obayiwa sikamulali mu mbogo zaabwe obasibako buloka ku mabeere amateeka ge wasoma gakulagirawo ekityo gwe magabo bakugamba nti tetwagala kusaba abantu batalina fayiro ng'omugamba takulosinga layini gw'olina amateeka agagamba wandiika gakulaga okukola ki okukwata abantu babasiba awo tuvuddewo wagambye nti ensi erina emirembe etetaba njala kubuuza mukama wo General Didigi bwe yakubye abaana abatamanyikiddwako mannya ne bazirika abamaze n'okubanga baafudde ne mbasitula mu batwale ku poliisi e Lubowa Osina abagamba we can't detain already the people who have been tortured. Take them back for treatment. Then after the treatment, then you bring back. Neba kuwe simu wa mukama omuhozi n'abagamba bo bakube emigo fire wana mbakube emigo ne mbasanyawo. Ne police tanadamu ku operatinga. Ngaggo omusajja agamba nti yagala amateeka n'emirembe wavuddeyo kondemenge ekikola kya muhozi oba kya SFC yakoze. Era gwe bo polisi jolimba maze emyezi mukaaga tebafuna musaala nga nesereza Easter tebazifuna sente gwe operatingira mozijjawa nga banna bakola emirimu egyalali tebasobola kufuna musaala gwokola yaani era sente ozijja luddawa bino byapeninze jjo nga tonava bikondeminga bino nga tonava bikondeminga ebyo Polisi ye Lubowa ku luguudo oluva Kampala okudda Entebbe mu district ye Wakiso nga office ezisinga okuli ne yatwala poliisi eno nzigale. Wano we tukitegeredde nti bangi ku basirikale abalina okubeera mu office zino bali mu kunyiga biwundu oluvannyuma lw'okuwuttulwa abantu ababadde bali mu byambalo ebifaananira ddala ebyejje ly'eggwanga li UPDF ababalumbaganya olunaku lw'eggulo. Mu kwongera okunoonya ekituufu ekyabaddewo nga bamagye bayisa ku bapoliisi ow'embuya eŋŋomi n'emisambaggeri tuliko ebipaapi by'omusaayi bye tuguddeko mu luggya lwa poliisi eno nga babaddewo batutegeezezza nti guno gwe gumu ku musaayi obwedde ogutiirika okuva mu abo